Elijah Lwanga ngono ya myaka 39 yasimatusa abatuuze olw'okusobya ku nnyina omuto. Kigambibwa nti ono yasobezza ku Rose ow'emyaka 7 ng'ono muganda wa nnyina. Kirowoozeko okubanga yakwata n'omwana eyali abeera ewaabwe kati wuyo akutte omukadde naye oluvannyuma lw'okwekatankira enjaga omwenge ogususse abavuka bemazeemu essuubi. Rose agamba nti Lwanga yamutayiririza mu kkubo bwe yabadde agenda ku lumbe era nga yabuze kata okumutuga okutuusa bwe yamutegeezezza nga bwe yabadde tagenda kumuloopa. Kwanteze ngudde konzeriya kiki ansudde ku mayinja waliwo entuumu bweti asudde ku mayinja konzeriya mwana wange kikyonjagaza mwana wange kye kyamutuusizza ku mbeera gyali. Abatuuze baze beemulugunya ku Lwanga nga bagamba nti ono mu kukwata abakazi omuli n'ab'eŋŋanda ze yeekansa. Baasooka ne batugamba nti yakwata jjajjaawe. Ejjajjaawe yakomye ate kati akutte omukadde omulamba maama w'omulamba. Banywa enjaga, banywa basigala, byonna byabalemera tebaagala kukola ne bw'ononkwata. Tosobola kukwata munankani ate si yeka gwasookeddeko. Olwedde ne jjajjaawe yali agenda mukwata ne bw'ononkuba ekifaananyi ne waddeyo n'amannya asobola okugakuwa. Ye Rose atwaliddwa mu ddwaliro okusobola okufuna obujjanjabi.